Abooluganda, Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo era aweebwe nnyo ekitiibwa Katonda waffe omulamu. Nteeka ekiseera kino mu maaso ga Mukama era nga nkimwebaliza ku lw'obulamu bwaffe ffenna, era nga nsaba Kitaffe Omwana n'Omwoyo Omutukuvu okutuyamba okuggula emitima gyaffe, okumanya n'okutegeera ate n'okuwulira Katonda ky'atugamba mu kiseera kino ekisembayo Mukama waffe Yesu Kristo ng'ajja okunona abalonde be. Mu linnya erya Yesu, amiina. Abooluganda, Mukama waffe Yesu Kristo atulabula ku nnaku ezigenda okujja mu maaso awo ez'ekizikiza. Total darkness, ennaku ezijja mu nsi yonna wano wansi w'enjuba. Kigenda kuba kizikiza. Abooluganda, bino byonna bijja lwa nsonga nti Mukama waffe Yesu Kristo atugamba nti ali kumpi kujja. Naye nga olunaku lwa Mukama lujja, Mukama agenda kujja n'obusungu wansi w'enjuba eri aboonoonyi. Aboonoonyi mu nsi muno. Era ng'ennaku zino ez'ekizikiza Mukama atugamba nti ne bwe ziba munyenye ez'eggulu tezigenda kuleeta kitangaala, tezigenda kuleeta yadde akatangaala akatono bwe kati. Omusana enjuba egenda kubeera kizikiza ng'evaayo, era n'omwezi tegugenda kuleeta kitangaala kyagwo. Mukama agamba nti awo agenda kuba ng'abonereza ensi olw'obutali butuukirivu bwayo n'ebikolwa olw'ebibi byayo n'obutali butuukirivu bwayo bwonna. Era ng'awo ateeke n'enkomerero ku obwo obutamanya bw'abantu abeefuula kugamba abeefuula ab'amaanyi oba abeemanyi. Okwokya kugenda kuba kwa maanyi. Naye Mukama atugamba nti mu kizikiza kino nga kijja, oba ekizikiza kino Mukama teyawa ddeeti oba nnaku za mwezi oba mwaka oba lunaku ddi bwe zigenda kutandika oba kujja. Naye batugamba abaana ba Katonda nti tulina okugula kkando n'amataala olw'ekizikiza kino ekigenda okujja. Abooluganda, nti olunaku lumu tugenda kuzuukuka nga tuli mu kizikiza ekikutte ebya ddala, kubanga tewagenda kubeerawo ttaala yadde n'ekitangaala kyonna, newankubadde amasannyalaze n'enjuba tegenda kuleeta kitangaala kyayo newankubadde omwezi okwaka. Wagenda kubeerawo ekizikiza ekikutte zigizigi. Era tugenda kuba mu kizikiza ekyo nga tetwawula budde bwa misana na budde bwa kiro, kuba ensi yonna egenda kuba ekutte. Ekizikiza ekyo kigenda kuba kibisse ensi yonna wansi w'enjuba wonna. Kye tugenda okubeerako n'ekirungi ndowooza y'essaawa gye tugenda obeera nazo mu mayumba, just kulaba budde bwe butambula. Kwe tuyinza okugamba nti kati olunaku luweddeko bwe bati nga tutunuulira essaawa. Naye nga tewagenda kubeerawo kulaga nti kati budde bwa misana, kati budde bwa kiro. Kyonna kigenda kuba kizikiza. Tekigenda kutubeerera kyangu kuba nga tumanya nnaku za mwezi, mpozzi nga tubadde tuzirina mu mitwe gyaffe oba mu birowoozo byaffe. Tewagenda kubeerawo ku makya okuba okuga nti obudde bukedde, kubanga ekizikiza kigenda kuba nga kimaamidde wansi w'enjuba wonna wonna. Era Mukama alaga ng'agamba nti mu nnaku ezo ez'ekizikiza tulina okulaba nga tulina curtains ezitalitangaala oba ezitali za luwewere. Nti tulina okwewala curtain ezitangaala, ezo curtain ze tuteeka mu miryango oba mu madirisa ng'omusana bwe gwaka guyitamu oba n'ogulabira mu nnyumba. Ezo curtain Mukama atugambye tulina okuzeewala mu nnaku ezo ez'ekizikiza. Era Mukama agamba nti tulina okubeera ne curtain engumu, engumu gy'omanyi nti curtain engumu etayingiza kitangaala bw'oba ogitadde mu mulyango, etasobola kuyingiza kitangaala ky'ebweru kukireeta mu nnyumba, gye tulina okuteeka mu miryango ne mu madirisa g'amayumba. Mukama n'agamba nti olw'ekizikiza kino ekigenda okujja, kigenda kubeera ky'amaanyi nnyo, nti kijja kufumita kateni naddala ezo kateni ez'oluwewere oba ezitangaala. Nti tulina okulaba nga
amadirisa gaffe, enzigi mu mayumba nga mubikkiddwamu ezo kateni engumu. Mukama era n'agamba nti tulina okwewala amaaso gaffe okutunula mu kizikiza ekyo nga kizze ebweru paka ekitangaala lwe kinajja. Kitegeeza tulina kubeera mu mayumba mu nnaku ezo paka bwe tunaalaba ekitangaala nga kizze tulyoke tuggulebwa amayumba n'okulingiza mu madinisa. Tewabaawo alingiza mu kizikiza ekyo nga kizze. Mu nnaku ezo ez'ekizikiza omusana batugambye oba enjuba tegenda kwaka. Omusana gujja kwaka oluvannyuma ng'ennaku ezo ziwedde, naye ng'ennaku ezo ez'ekizikiza zikyaliwo, ne bw'eba mmunyeenye egenda kuba teyaka paka ng'ekizikiza ekyo ennaku zaakyo ziweddeko, omusana gulyoke gwake, Mukama bw'atugamba ekitangaala kijje. Era Mukama n'agamba nti tulina okulaba nga tutereka amazzi mu mayumba gaffe. Amazzi, ebicupa by'amazzi mu mayumba gaffe ewaka olw'ennaku ezo ezigenda okuba nga zijja ez'ekizikiza kubanga teri kufuluma mayumba. Era batugamba abantu ffenna oba ba mu Africa oba ba nsi yaawa wansi w'enjuba ffenna buli nsi tulina okuba n'amafuta mu mayumba era n'amataala mu mayumba gaffe. Tetumanyi nnaku zino oba zigenda kubeera mmeka oba zinaggwaayo ddi ez'ekizikiza. Mukama n'agamba nti ennaku ezo nga zizze, gamba abaana bange. Mukama n'agamba nti abaana bange nti ennaku ezo ez'ekizikiza bwe ziba nga zizze tewabaawo muntu yenna aggula luggi. Newankubadde ng'owulira ng'eddoboozi ly'omuntu olimanyi, tewabaawo aggula oluggi mu nnaku ezo ez'ekizikiza. Bwe zijja buli omu alina kuba nga yeggalira bweggalizi. Kubanga Mukama atugamba nti mu nnaku ezo ezigenda okubikka ensi ez'ekizikiza, emyoyo emibi gigenda kuba nga gitambula okwetooloola ensi ku makubo, era emyoyo egyo emibi gye gigenda okujja nga gikonkona enzigi z'abantu n'amayumba, nti zigenda kukoppa amaloboozi g'abantu. Bwe gijja ne gikonkona olowooze nti omuntu omumanyi oggulewo, naye nga gijja kuba myoyo emibi. Ndowooza okulabula kwa Mukama kutegeerekese bulungi oba ekiragiro kye. Ayongera okutukati Mukama ayongera okutugamba nti tewabaawo aggula oluggi mu nnaku ezo, nti gw'owulira yenna ng'akonkona ne bw'oba omanya eddoboozi togeza n'oggulawo. Ayongera otugamba nti emyoyo gigenda kuba gye gitambula nga gikozesa amaloboozi g'abantu ge tumanyi tusobole okuggulawo. Naye batugamba nti tubeere n'amagezi, tubeere nga tukulemberwa Omwoyo Omutukuvu. Era nga batugamba nti ennaku zino ez'ekizikiza bwe zijja tuteekeddwa okwewala okutunulamu n'amaaso gaffe. Era nti omuntu yenna bw'oba oyina ruumu oba ekisenge kyonna ku nnyumba ye kitalina madirisa, obeerangamu ekyo ng'ennaku zino zizze ez'ekizikiza. Oyina okulaba ng'oli mu ruumu eyo etalina madinisa mw'oba obeera paka bwe kinaggwaayo nga togguddeewo. Era nga tuguze kando n'amataala, nti tulina okubeerayo n'ebyokulyakko mu nnyumba ebyokwekuumisa olw'ennaku zino ezigenda okujja kuba tetumanyi ddi bwe zijja. Abooluganda mukimanye nti Mukama bw'ayogera ekintu kye kimala, kituuka ekiseera ne kituuka, oba kimala ne tekisobola kuyitawo ne kitatuuka. N'ekyo nakyo akitugambye era kirina okutuuka. Abaana ba Katonda tubeere bagezi, nti ayina amatu awulire Omwoyo Omutukuvu ky'ayogera. Tulina okuba nga tujjuza amataala gaffe n'amafuta, si mataala gokka ag'omu nnyumba ge tugula ne kando, wabula n'amataala gaffe ag'omwoyo gabeere nga gajjudde. Tugezeeko okuba nga
tujjuza emyoyo gyaffe n'ekigambo kya Katonda, amataala gaffe ag'omwoyo gasobole okuba nga gaaka, kubanga ennaku embi ziri maaso zijja. Tugenda kulaba ekintu kye tutalabangako, oba tugenda kulaba embeera etabangawo. Tuli mu biseera ebya Zabbuli ey'ekyenda-mu-emu. Awasa ali ajja. Tugezeeko okulaba nga amataala gaffe ag'omwoyo gaaka. Tweteeketeeke okusisinkana Mukama. Tweteeketeeke okusisinkana Mukama, tubeere mu kwenenya. Tukole obujegere bw'okusaba mu mayumba gaffe oba ewaka waffe. Kino ekiseera kye tulimu abooluganda kya kusonyiwa buli muntu munne. Olw'ennaku zino ezijja, tetukyasobola kubeera nga tugenda mu maaso n'okusiba obusungu ku mitima gyaffe ku lwa bannaffe, oba obukyayi ku lwa baganda baffe, ku lwa mikwano gyaffe, ku lw'eŋŋanda zaffe, tetusiba busungu. Kubanga awatali butukuvu na butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama. Mukama yajja ku lw'aboonoonyi era n'afa ku musalaba. Tuteeke ebbali obutasonyiwa bwaffe, tukwate emigugu gyaffe tugiteeke eri Mukama. Kino ekiseera abooluganda kya kuyiga kusaba buli muntu ssekinnoomu ewaka, mu kyama. Tetugenda buli kaseera nga tulinda basumba oba nga tudipendingira ku basumba. Tuyige okuba nga tusabira ewaka. Tuzimbe ensaba obulamu obw'okusabira ewaka. Tunoonye okuba nga tusemberera Mukama era nga tumubeera kumpi n'omwoyo omutukuvu nga tuyita mu kusaba. Mukama ayagala okuba nga atusemberera oba nga tumusemberera, okuba nga atukozesa. Abooluganda, tetwagala kubeera nga tuzikirizibwa olw'ebintu by'ensi bino ebiggwaawo. Tuleme okutwalibwa n'ebintu by'ensi bino ebigenda okuggwaawo byonna, n'obugagga bw'ensi obugenda okuyita. Kubanga buli kintu kigenda kubanga wansi w'enjuba kyonoonebwa. Tewali kintu kyonna kigenda kusigala nga kiyimiridde. Ebintu by'ensi abooluganda bireme okutwemazaamu. Kino ekiseera kya kwenenya, kya kwetukuza, kubanga awasa ali ku kkuba ajja. Abooluganda, twatule ebibi byaffe tubyenenye, ebyo bye tusibye ku mitima, tusobole okuba nga tujjuzibwa n'okubeerawo kwa Mukama. Temwerabira Peetero ekyokubiri satu olunyiriri olw'omunaana. Bayibuli eyogera n'egamba nti naye kino kimu temukyerabiranga abaagalwa, ng'eri Mukama waffe olunaku lumu lulinga emyaka 1,000 n'emyaka 1,000 giringa olunaku lumu. Abooluganda, ffe tulaba obudde bwe butambula obw'ensi, naye mujjukire Mukama ekyo akitugambye tetukyerabira. Sekendi Peetero oba Peetero ekyokubiri 3:8 nti ffe olunaku lwe tulabanga olumu eri Mukama waffe gibeemu emyaka 1,000. Kati ekiseera ekyo kyatugambiddemu mubeereewo nga mukimanyi nti ennaku ez'ekizikiza ziri mu maaso zijja. Naye atulabudde ebyokukola byonna mugenda kuba nga mubiwulidde. Bw'atyo bw'atulabudde ng'abaana be. Tugezeeko okwenenya, omwoyo omutukuvu atubeere. Ennaku ezijja za kizikiza. Mukama alina obusungu ku nsi olw'obutali butuukirivu bw'ensi eno, naye Mukama atusaasira, atuwa ekisa. Tewabaawo atunula mu kizikiza ekyo. Tugule kateni nga bw'atugambye, tugule amataala, kandoozi n'emyoyo gyaffe tugijjuze nga tusaba ate nga tusoma ekigambo kya Katonda. Mukama abanjagalire era abampeera omukisa mu linnya erya Yesu. Amiina.